kati kino kyebagamba nti Buganda yawagira opposition olwayita si kituufu. Baba obululu obukadde 2,700. Bobi Wine togenda kuddamu kunziba Akalulu mu 7 Alabude ebya protest vote mu biveeko gwe atalina kyenkumu naawe sigale waka tojja kulonda amateeka amakakali obukodyo ate n'embeera y'okulonda mu 7 ajogedde kwa gavumenti. Bobi Wine ono yanzibira ddala obululu bino byamugamba mbu opposition mu Buganda yatusinga yatunyagulula bunyaguluzi mu 7 ayogedde kwati boba kyenkusaba message eno gitambuze mulimu yogenda owulira ogenda kwewunya naye nkusaba sokola mu katini nze nkimanyi baba obululu obukadde 2,700 bakozesanga okuteekamu empapula ebitalinawo balonzi oba omulonzi omu okulonda emirundi mingi naye ebyo byonna kati tebikyasoboka. Ekizibu kyali kyaffe aba NRM okutakuuma kalulu bulungi. Kati twakyusa okulonda tugenda kukozesa ekinkumu atalina kinkumu kye mu kompyuta tagenda kukirizibwa kuba kalulu. N'olwekyo mwena mulina okugenda ne mulonda okubba kati kuweddewo tebagenda kubba. You social media contributor, how do you come to be the one to announce what is happening to the Kabaka? You don't have enough decency to say banange ekino sikimanyi sikirinako bukakafu kaninde abakimanyi okunsinga beba bakyogera. Why do you have to? So those people, we shall go for them. The police is already looking for those people. I hope they have already got them now, so that really they explain why they want to ukanga abantu to frighten people. Omwami ono ava Mbale pasita naye njagala owulire ebigambo bye byewuunyisa. Nina omusango gwa Walukaga leero kkooti eguwulidde gusalibwa nga 22 nabyowulira ebivudde. Bannayuganda mujje bali kuba ssebo ne bannyabo abaagala Uganda empya mwagala Uganda empya kambasabire ntuukeyo ne bannayuganda tuwagire omwana waffe na His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu tumuyiira akalulu kamulemerewo tumusindike mu State House na 15 Januari. Munnayuganda teweerabira okulonda Ambuleera yegenda okutwala mu Uganda empya. Munnayuganda tikinda Ambuleera londa Ambuleera weebakira Ambuleera kuuma Ambuleera yababa Ambuleera. Munnayuganda londa Ambuleera nga 15 kera mukezi ng'olina obusungu ng'ogoye okubibwa okuttibwa emisolo emingi. Olwekyo nga 15 Januari 2026 tikinga Ambuleera londa Ambuleera kuuma Ambuleera bajja Ambuleera mu linnya lya Yesu. Amina. Era mwe abanyankole mulina sente muri mu gavumenti mweyagala basajjamu engeri gye tubonaabonamu abanyankole engeri gye babonaabonamu. Sagala banyumiza eno video bagikwatidde ku kitundu kyange wenva MP incumbent gwe bawangula mu kalulu ka primary Honorable Bazili Batalingaya abadde mu parliament era twamujjayo abadde bagabira abantu 10,000 omuntu akuwe 10,000 ezitagula na munyo akufuga emyaka 5 omuntu akufuga emyaka 5 muri basiru barawufiki muri basiru nnyo abanyankole tuli basiru nnyo. Osimba otya layini emyaka 5 ogibule 12. Fa basibye eno gavumenti eri mu kutulugunya abantu emisolo giri gyereze buli kintu kyonna kya bbeeyi abaana bamala okusoma tebalina mirimu oteeka mu sente endala okumufunira passport nolina okugifuna nalwo lutalo kwegamba abanyankole muri mu kubonaabona naye mwe mwerimbise mu kifaananyi nti mwe muri bulungi. You are not okay. You can't line up for 2K. Kanchogere mu luzungu kino. You can't line up for 2K on 2,000. Esitasobola kugula n'ekyemisana. Oyo ali mu musango talina ate kutagulula bigera ate agende ku bisukka ku ebyo
bye yaleeta mu kkooti. Bw'oba wawaaba ng'okaayanira kibanja ate totuuka wakatikati n'ogamba nti naye n'omukyala yamutwalirako. Tusuubira nti bannaffe bajja kukuuma ennono eyo babeere ng'ebyo bye tuleese byebyo bye baddamu. Kyokka ate era mu ngeri y'emu singa basukka we balina okukoma ne tuzuula ng'ekyo kye baleese kiyinza okukosa omuntu waffe. Munnanga amateeka gano nga tuddamu nga tugattaganjula nga tudduka mangu ew'omulamuzi nti bano basusse we balina okukoma. Naye atusuubizza n'agamba nti singa oli anadduka n'ayita ewaabwe nja kumugolola ettumba, ebyo sijja bifaako by'anaaba aleese, nja bisuula mu kasero. Ekyo kye kituleetedde obutaba na kweraliikirira. Ye nga lwaki tweraliikirira nga twaleeta ensonga zonna ennywevu mu buwandiike ne tuziteeka mu kkooti. Tusuubira nti omulamuzi oyo ajja kukola bwenkanya. Ng'era kaakano bw'abadde akoze bw'atandise okuwulira ensonga yaffe mu bwangu. Ekyo nakyo tukijaguze. Omanyi abantu b'ensi eno baagala nnyo okutereka essanyu lyabwe mbu banaajaguza oluvannyuma. So nga ate buli lunaku lw'oliwo ng'oli mulamu jaguza ekyo ky'oba otuuseeko. Twadde tuteesemu okusaba nga tusaba kooti evalidatinge petitioni yaffe kubanga mu mateeka petitioni enakolebwa mu nnaku 5 naye Electoral Commission yayisa ekiragiro kyayo ku 25 Novemba n'ekituulira n'ekifulumya nga 9 Desemba nga wayiseewo ennaku nga 14. So kooti ekkiriza okusaba kwaffe ne validatinga Electoral Commission egambye tejja kuwakanya validatinga petitioni yaffe. Kooti n'esaba Electoral Commission ne mwami Lubowa yebawadde olunaku lumu bateekemu empoza yaabwe oba okuddamu petitioni ya Honorable Walukaga. Naffe ku lunaku oluddako lwe lujja okubeera olwokuna tuteekemu okuwumbawumba kwaffe ne rejoinder singa ebeerawo. Okuwumbawumba nti nsonga ki zetwagala kooti esalewo eggoye era amateeka ki ge tusinziddeko okugisaba ekyo. Olunaku oluddako lwe lujja okuba olwokutaano kooti eragidde Electoral Commission ne mwami Lubowa be twawaabidde nabo bateekemu okuwumbawumba kwabwe. So wiiki ejja nga 22 ejja kuba Lwakubiri Monday. Ku Monday kooti lwejja okuba nga etuwa ensalawo yaayo naye tutegeezezza nti tujja kwetaaga kujja wano ku kooti enkulu tujja gifuna ku ikimis oba ku email zaffe. So mu bufunze nti wakati wa leero olwokubiri ne Monday next week tulina ennaku 5 byonna byonna bye tulina okukolera byonna ebyetaagisa era mu nnaku 5 kooti ejja kuba etuwa ensala bye tusabye n'okujulira kwe twakoze. Tukyali bamativu kubanga amateeka tegannakyuka. Ekituwa obuvumu n'obugumu n'essuubi nti amateeka agafuga bye twogerako ag'okwewandiisa ag'obuyigirize tegannakyuka. Electoral Commission yali endowooza egezaako okugakyusa. Tukyali bavumu kubanga Honorable Mathias Walukaga. The first respondent doesn't seem, second respondent doesn't seem interested in their matter. For the first respondent, you need 2 days. 2 days to do what? You have filed your affidavit. To file and serve. My lord, you have no right of rejoinder, so you need 2 days. So I was ample time. I am going to give you 1 day praise from the pleadings. Right? Yes, whatever you call from the bar will not be considered. What's the black melon? Yes, so if you can't drink your alcohol and write things, I will not consider that that's a joke. But whatever you call it, by such irresponsible behavior. Now, that same social media and even some of the paper, like I hear that even our papers, like Bukede and our TV, were showing how some of the opposition groups had defeated the NRM.
showing. Now, I told Nabakova, at least for Bukede and UBC, they should explain why they give unbalanced information. A journalist is supposed to inform, entertain, educate. A journalist is not supposed to miseducate or misinform. If he does that, he should not be a journalist. And I hear they are even saying that if you don't pay the money, if you don't bribe them, they will not announce your activities. This one we shall not accept. I told those involved that I don't want NRM bribing any journalist. If they don't want to do their work as journalists, they will go and work somewhere else, not in Uganda. The globe is big. You can go and work in Russia. You can go and work in... But here, you must work as a journalist. Journalist, you are duty bound. We don't have to beg you. We don't have to bribe you. You are duty bound to report the truth and verify the truth. If you don't do it, your license should be cancelled so that you don't operate here. Because the government is there to regulate conduct of these groups.